Abakwatiddwa kuliko Akram Balisanyuka, Prosi Basemera nga bano batuuze mu kitundu ky'e Mabira mu disitulikiti y'e Kyenjojo wamu ne George Bendana ssaako Oscar Asiimwe abatuuze b'e Kagadi. Kigambibwa nti ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde Balisanyuka ne mukazi we Basemera baagenda mu maka ga John Kansiime omutuuze w'e Nyamanga mu kibuga ky'e Muhoro ne babbayo omwana Ishabela Kalungi ow'emyaka 5 muwala wa Judith Tuhayise. Nyowe ni nyowe omwabere wakaiso hamwana nukugura abo kuba omusaiza ogu nkamusanga muka parkingire kyonka omunyamusangira ntachokwenkiza abo kuba akabali muramu wange already ayakozere diru ali mwana wa anko wange ntaine mukubera likira kwana kintu kyona nta mwana wa sakuraki kumutwara. Kerit Sime ayongerako nti oluvannyuma lw'omwana okubula batandika okufuna amasimu okuva mu bantu be batamanyi nga babasaba obukadde buna okusobola okuzza omwana mu bakadde be. Twatekera okunoonyerezebwa bali bamazireyo batekabalize bali benyini abatoyire omwana bateraga sente yali ino omwana naterera ise omwana namugamba akwenda sente $4,000,000 baraba tamuhaire $4,000,000 ajja kuturagira nambere omurambo gukozereki nambere omurambo guli. Alice Kisembo nga ye kansala w'abakyala mu kitundu kino agamba nti bagezaako okukozesa ebyuma bikalimagezi okusobola okumanya abaani abaali batutte omwana. Ono era akubirizza abantu balekeraawo okwagala ssente ze batakoleredde. Kompyuta n'abandi abakalimagezi bayija omusajja bamuseruriza batandika kumutresinga bamuserura kuhika obwaruzengu bajja kumukwata omwana namuleta namulata pipe. Advice yange nkomwebembezi ngo abantu bege kukora abantu bege kwekora goraba noyenda sente kuolesa n'emikono yawe hatari kwata omwana omugenzi wawe morobo mwana obwisiki mwana myaka 5 mwana muto n'omukwata n'omutwara n'ombonabonesa ebiro bisatu. Omuduumizi wa poliisi mu kitundu kino ASP Stephen Kamal ategeezezza nti balondodde amasimu agabadde nga gakozesebwa okukubira abooluganda lw'omwana okutuusa lwe baakutte abantu bano abateeberezebwa okwenyigira mu kikolwa kino. And we managed to arrest some of the suspects who are now in our custody. And later on, after recovering the child, we recovered the child the next day. ASP Stephen Kumar alabudde abazadde babeere beegendereza nnyo amaaso bagakuumire ku baana baabwe naddala mu kiseera kino eky'omuggalo olwa COVID-19 ng'abaana tebannadda ku masomero. People should be vigilant, the community members should be vigilant and take care of their children. This time around, children are at home. They are not under the custody of teachers, but they are under the custody of parents. So parents should take fully the responsibilities of their children. Essaawa eno poliisi emaze okuwaayo omwana mu bazadde be wabula abakwatiddwa baakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe mu mateeka.